Kano kammwe ba house manager imbaletedde akatambi ke mutayina kusubwa woba oliawo. Akatambi kaneno kagenda kuyamba kugwe okumanya ebyo byobadde tomanyi. Bulijjo twogeranga ku majini ne tukaaba amajini era nga baganda baffe bangi nnyo abavudde nga bakola ku butambi bwa majini okubanga gabakozesa gabasuula eddalu gabacyankalanya gabalumya omutwe gabakola ebintu ebyenjawulo era nga bangi nnyo tubalabye abazze nga bavayo balagirira eddagala ly'amajini. Naye owaaye obadde omanyi ensonga lwaki amajini gajja era kiseera ki ekisinga okubaamu amajini, ekiseera ekisinga okubeeramu amajini ne gabeera very active obadde okimanyi woba obadde tokimanyi. Mu katambi kaneeno baleetedde akatambi mwannyinaffe ono mukama we yamugambye kino ekiseera kye tulimu olunaku olwaleero kyamajini gagenda kubanga geetala gagenda kuyingira mu nnyumba z'abantu gagenda kuyingira abantu gatandise bakozesa ensobi gagenda kukola buli kimu lwa nsonga mu kiseera kino bwe gatwetaagira okusinga. Yenze Sheila Adita bw'oba subscribinze ku YouTube channel yaffe eno oba okoze ekintu kirungi nnyo ate era jjukira nti bw'oba subscribinze buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako nga gwe omu ku bammemba. Engeri gy'oli omusomesa obutambi buno bw'oba omaze obuwuliriza baako naawe kyotugamba tumanye entegeerayo. Nga weeyambisa comment section kubanga abantu bangi nnyo bayita mu comment ne bamanya biki bye muwandiise ne bamanya endowooza zammwe. Bw'oba naawe okomentinze ng'oli omu ku abo abakomentinga mwannyinaze njagala okimanyi nti oba otadde omusingi munene nnyo ku channel eno ku nkula yaayo tekako n'okubeera nga ebeerawo bulungi. Gwe olina atanaba ku subscribinga naawe obutambi bugenda kubanga bukusubwa woba oliawo ate munnange ng'obwetaaga. Katugendeko mu katambi kanene tukawulirize ate era tukomewo. Kali kada amawulirisa vidiyo eno omanyi abaana abasinga mu nnyumba ze mukolamu mwe ne babbosi bamwe olinga olina mujjawo temunyumya temukola kye tosobola kumanya mukama wo tasobola kubeerawo na kintu kyasobola okugamba. Abamu munna ababbosi bamwe ab'emitima emibi tasobola kubuulira nti kati budde bwe buti embeera bweti kiba ensi eno bweti bwebeera. Nze ndina ku chance nti mukama wange nsobola okwogera naye nambuulirako kyonna ekiba kiriwo ekiba kigenda mu maaso. Kati bwe kada amawulirisa vidiyo eno gw'omupya mukadde aluddewo. Eno bwe tutuuka mu winter ennyumba z'abantu bano abaana abamu mwekengera nnyo ku winter tubaana amajini mangi mu mayumba. Winter buli lw'ebeera ennyingi amajini gayingira mu nnyumba. Lwaki? Gaba ganoonya wabuguma. Zino ensi zinamu amajini mangi. Okitegeera kati gojja galaba oba ojjalaba ebintu ebikona mu nnyumba ogambe baleese ebintu nedda mukwano abamu tebabirina naye wabula biyingira mu mayumba. Buli lwe tubeera mu winter buli winter abaana abali mu kiyumba oba baluddeko eno mujja kitegeera. Kitegeeza kintu olina okweyongera okwesabira olina buli omu mu ddiini yo gy'otegeera oba oli musiraamu fuba nnyo okwewombera dduwa oba oli mu kristaayo fuba nnyo okwesabira. Buno obudde bwe tulimu buba bwa bintu ebyo biba bitambula nnyo so abaana abamu temukitegeera bakama bamwe tebasobola babuulira mbeera zeno zitambula zitya. Era singa oba osiŋŋaana awantu wonna n'osiŋŋaana nga mukama wataddewo Qur'ani ng'agibikudde togibikkako. Singa omusiŋŋaana ekintu kyonna ng'akikoze naye nga kina nga bw'okitunulira kiringa ekyetangisa amajini mukwano weefeeko naawe kano ke kadde nze nkulabudde kuba ggwe oyinza okuba nga teri asobola okukulabula nze mukama nga kuba yakiŋŋambye kubanga bukya tutandika winter. Leero lwe tunyumiza mbadde ndyawo nga ŋŋamba ku makya nga muwaka breakfast nangamba okimanyi nga ebintu byayingidde mu nnyumba muno ne mugamba namugamba tubadde mu musana naye badde tebiriimu. Kitegeera nga ne bwe nsigala wano nzika sina kyendaba kikoona mbadde okay. Nangamba byayingidde nangamba muwe essimu anseetingire Qur'ani. Kitegeera nti bwe mba ngenda okwebaka ngiteekeko naye lwaki aginseetingidde naye tekimala gamba nti kuba amaze oginseetingira it's enough for me oba kijja kungaidinga. So ndina okuteekayo omutima gwange ye Katonda tusobole okwesabira. Kadama weesabire namwe abali e Uganda mu kifo ky'otusaba ssente mu buno obudde temulina tusaba ssente. Ebyo ebigambo ebyo mutusabira biki simanyi biki obudde mu buveeku mwongere tusabira buno obudde bwe tulimu obunnyogovu amajini gali ebuntu eno mayitirivu oyinza okuba tofulanga ku chance etulako ne mukama wo ne munyumya nakubulirako embeera zeeno nze ali mu kkubulira nze mukama wange tulinga ba sister tulinga ba Luganda talina kyankweka buli kimu aŋŋamba
nakubulira tolaba kino na kino kyeno kiri bwekiti okitegeera nze kati bwe mba nkugambye eno video towakana buno obudde si bonna nti bano abantu baleeta amajini mu mayumba nti bonna baagaleeta buleesi bino ebintu biyingira buyingizi mu mayumba g'abantu biyingira kuba bingi eno biyitirivu abamu babireeta abamu tebabireeta biyingira buyingizi kati ate mu buno obunnyogovu mukwano yongera okwesabira ekyokubiri mubeere nnyo abantu abayonjo buli lwobeera omuyonjo bino ebintu bitya nnyo ekintu ekiyonjo okitegeera bitya nnyo omuntu omuyonjo buli lwobeera muyonjo ekyokusatu mulekere okusula obwereere olina osula mu mpale toyambala mpale ekukwata kati nga ffe abakyala tolina kukwambala mpale ekukwata naye noonyayo ekipale kyo nga like tekikukwata nnyo nga muganda wasobola okubeera seefu okitegeera kuba empale buli ekukwata nnyo oba omalako muganda we emirembe so olina okwambala empale nga temala ku muganda wo mirembe tolina kusula kifuba kino nga kiri bwereere noonyayo olugoye lw'osulamu olina okusula mu ngoye lwaki nti singa oba oli bwereere bikubeera kyangu okukozesa kuba omuntu oba weebase mubeere nnyo muyige nnyo okusaba buli omu mu ddiini yo tandika okwesabira buno obudde bwe tulimu bwakazigizigi buli omu noonya katonda mu ddiini yo mu kutegeerako katonda ngeri bw'omutegeeramu tambuza vidiyo eno ogiweeko ne munno buli yakayingira mu kiyumba kino abajidde mu winta bw'oba osobola ofuna omunyu teeka mu ndoomu yo teeka mu mufaliso teeka mu piro teekamu omudalasini teekamu galiki lwakuba nti abasiraamu tebagala galiki bagamba mbu galiki agoba malayika okitegeera so naye nga galiki naye mulungi osobola omukozesa mukwano byo byembadde njagala obbagamba sina nnyo obudde bwa tiktok enaku zino mbeera nnyo bize anti ndina naanaatera ozaala bawooba nze bwe kadaama wenna nga wasinga n'ekiyumba nga mukama we yamala ozaala oli bulungi ffe bano be baba abawakira nga tuli wano fe otumanyi kye tuyitamu kati ate ndi wano ndikwanaatera ozaala kati wanaaba azadde simanye nga nalubeerangako n'obudde bw'essimu namanyabo si bwe bagenda olongoosa eka tumusabire katonda amusimu buli ekyogereddwa mu katambi ako njagala okutegeeza nti nno kituufu nze nga nze munnange kankolenga ekyokulabirako nti nze mukama wange nga sinaba kufuna mulimu guno gwendika essaawa zino nalina mukama wange omukadde gye namala omwaka gumu n'ekitundu mukama wange oyo twali tukolagana nnyo era nga mbuulira buli kimu yaŋŋamba ennyumba eno gye tulimu gye twagula ennyumba eno erimu amajinni tulwanaganye n'amajinni tusabidde amajinni tugezezaako gagoba amajinni gagaaniddemu gamanyi ekiseera okugenda go nga gensiimidde ate era galina ekiseera kye gakomawo waneeno era nantegeeza naŋŋamba abantu bangi nnyo mu ggwanga lino nga baguze amayumba naye nga amayumba ago galimu amajinni era nga amajinni mangi nnyo era nansaba naŋŋamba nkubuulire ogenda kubanga okola ABCD bakama bange banaabanga omunnyo nabalabanga nga banaabanga omunnyo bamansa ebintu ebitategerekeka mu nnyumba kurani esiibako okuva ku makya mpaka kiro tevaako mukama wange nantegeeza nti bino byonna byonna byetukola tubikola lwa bulungi mbikola lwa bulungi bw'abaana bange mwami wange obulamu bwange nteekako n'obubu era nga waliwo ekiseera ennyumba yonna wejjula obuwuka munyeera n'asalako ennyumba yonna era nga waliwo ekiseera ebiwuka we biyingira ennyumba ne bigisalako yonna wabula nga ebiwuka ebyo tebijjirawo bigenda okujja nga waliwo ensonga era nga binajja ewaka wabaawo alwala eitha mukama wange oba abaana oba nze kennyini nga mmanyi n'okulwala omutwe era nga mukama wange alina sayinzi zaafuna buli watandika ofuna kamunguluze ng'agamba ago majinni gatandise nga tumanyi okuwulira abantu abawugganira mu nnyumba abaana abawere abakaaba ate ng'ewakati waliwo bawere n'ebintu ebirala so kati ngezaako
kutegeeza ki nti amajini eno gye galingira bw'olaba e Uganda naye gwe ng'omuntu olina kukola otya kwesabira ngera mu katambi omuwala oyo omuwulidde agambye weesabire bw'olaba ng'abantu banaaba omunnyo naawe naabako banyookeza obubaani tebabunyookeza nti olw'okuba baagala ennyumba ebeere ng'ewunya bulungi kirifa than that obubaani obwo kafulu nnyo munnange mu kugoba amajini era tebumanyi jini obubaani obwo bulungi naye weefunireyoko obubaani obwo obwenyookerezeeko mu luumu yo osobola obuteeka mu handbag yo kasita akawoowo kali kavaamu era netubagamba nti katungulu cyuma oyo naye agoba amajini kati munnange kiyeriga okwefaako yenze Shira Adita kasuubira akatambi kanene kakutuuseeko bulungi nnyo katugende mu katambi kaffe ak'okubiri.